Sibanko mu Kalutalo ekirasi. Tokolanga ki? Simuganzangako. Toganzanga ku mukyala wa David Lutalo. Sibeerangako naye. Titwali tubaddeko naye. Naye baani abali batambuza ekibooziboozi ekyo. Ekibooziboozi ekyo baakitambuza okusinziira ku mbeera eyaliwo nti nange nakuba oluyimba. Kubanga omukulu Sirowooza ntayanza okukitambuza. Wadde okweswaza. Nomba omukazi mugamba namulumba awo ne munoonya nyonoonedde biki. Nfunirayo sente nange neeyiye. Ng'ojjako kumusinkana wano n'ebiri omusinikira ennyimba mwogerezeganya wali tomusisinkanangako wantu wonna. Nze kye nakola nga nyina oluyimba baali baluyita Charlotte. Gavumenti baali bayita Charlotte. Charlotte gyali. Era kimanyi baba nayinza okulaba kati ebiseera ebyo nenkyusa oluyimba olwo. Olina girlfriend we Charlotte? Ate ono ye Sharoni. Kale nakola nze nkyusa oluyimba naye nga nyina aim yakumubbooli. Kale yakutegula kufuna kasente. Obe nabo beeraawo. Kampanga ekintu kyo ndabo bankola ki? Nfunayo kasente. Nfunayo kasente. Kwa already njogedde tebanfuddeeko biki mugamba nyono de future oli musajja agenda okunteka mu sente bikine kati nkyankalanye naye. Kibanze nali manyi kati okuwandika olumba kundeetedde ebizibu. Agamba yaba njuke bayangamba bikyawo. Kati nze ngolwimba ndokyusa nteekako Sharon. Nkyusa kukyusa linnya nzirayo voice nga Sharon. Message sigaye mune nkyusa chorus Sharon. Yes. Muganda ina mwezi olwimba yakyamuka. Captain yanumba bamuta Captain Angel yanumba angamba ki ekyakutuukako. Abantu wadde sente tukuba amasasi. Biki milioni 15 lwalwa abasirikale babadde gundi okuba amasasi biki lwalwa yagalira omukazi we batyo bayogera nsawa nga 10-11 message nabufunye baye nga bajja bansalako omuliko ne mukoowe abasoka bankuba be mwali nabo mu band bankuba banja kinaba za masimu biki simu zona nga bazinjako nze nembako mugonna tomera ne muyita magulu era kyajjukiyo ina mutomera baba kona laba nga ndetaasa bwetaasa nenziruka nga boba wansonga ky'okukukuba naye nasamanya banjako masimu atakanuza nga basindise sekungulula tumba kati olwamala nga nkomawo saawa zaalinga nnyanga odde bagenze dda ku kyalo kyange ezo zonna bazitungudde biki bikyasungula batugatutte ngenda ku mobile money nanyina enamba ya anti wange nga mugamba nfunye obuzibu eno biki naye weereza ku eno namba sente nveeyo nga mpeerezako emitwalo nga 3 nga nkomawo mu kibuga kati nali manyi nti omukulu abaako ssaawa nga 7 ku internet cafe nga abaako ssaawa nga 7-8 awo abaako teeka lunaku ati ngendako nga musangako nga mukama wange nze naye gwaweereza abantu ne bankuba bazze ne bankuba kuliko ne gundi nejjeko n'amasimu biki nesitegedde ensonga omukulu mwesi bwe yanziramu ngamba oleetya ssaabawandiisi ndi wano ne Brannick Benz erinnya Brannick Benz kakasa nti nno wali oliwuliddeko ewantu wonna omanyi mutasa okubeera awo nga takulabangako physically naye nga mu matu ng'akuwulira so ndi ne Brannick Benz olunaku olwaleero Brannick nakantu kano kamanyi ku distortinga akategeko wano bwenti tekinologi omanyi buli omu alina ekintu kyasinga omumanyi kati nini Brannick Benz tuze tuwayemuko ku mboozi musajja wange musajja endo ng'agikubye musajja muwandiisi wa nnyimba bingi byakoze mu industry abayimbi bangi akoze nabo so betuze okuwayamuko olunaku olwaleero Brannick nsanyusa okulaba kale sebo nange nsanyusa okujjako ewange sebo papa tuli waka wennyini wano bayitawo batya wano bayitawo Kazo Central nga tuli mu Kawempe division okay Kazo Central mwe tuli yes era kyamana atola muyita paka kyangu tumiddeko awo oyo paka lwaki mwogedde atera nnyo bannamuli bangi batera nnyo okujja ewuwe paka kya alanga ebifa ku kyalo so nkutumiddeko awo okay kale so nakolwaleero bwe tuli Brannick Benz bitambula bitya sofa ebya Uganda bimanyi byakwegoba bitutwala yetubitwala kwegamba mu bufunze twetwala bwetwazi mifumbi Brannick waliko mudayazi naliyoko musajja David Lutalo naliyoko mazima mukwatagana mutene David Lutalo katutandikire tutandikire awo okay okusookera ddala nali nsoma
nasoma diploma nina diploma mu computer science naye nga gisomera ku YMCA Wandegeya kati mabega wa YMCA waliwo ku bayita Lumumba Avenue yes then waliwo studio yali ya Alani nga bagita D Records Alan yakuba endongo studio eyo yakuba endongo muganda wa so Sweet Kid yagigula yagigula ebiseera byo n'aleeta Remix amujja wali ekireka banda amuleeta awo Remix amujja mu studio bali bagita yali akafe bagita Concave Records so njogera history oyo ba Anure Mwanje babimanyi bakireka awo bagundi wa Ikibenda yao nabana bekireka awo nona agenda kola concert yani ono ali awo mwera bidi agenda kolerawo kireka agenda kola ne Cindy oluyimba ogundi ani bannange so just obwongo buli wala ne so mukuru oyo abasinga ndo zamanyi sekati awo Remix yali mukwano gwango okuva eno kati buyadda wali okumpi nalinga nsala busazi kati bumukwatagana ne David Lutalo awo ewa Remix mu D Records andaba sanga obwimba wange mu studio bikibichaga bwani ntuuka bagenda mukoleraga mulira mu kyasoma biki omanyira mugamba muzeyi naye njagala nange kubijanga atufaayo awono mara okusoma jangu kibiina kyange mudayas olumwaka kyogo gwo mwaka ziri 2012 yes 2012 wewe wanjukira bulungi mukwatagana awo tukwatagana oze mudayas awo sana lisina kujja awo twayogera mu 2012 nali ku campus kati nyingi ya ddala 2013 wenyingi kubanjukira nyingi ya 2013 mva 2014 kati awo twogeramu awo era olaba ntera nnyo okwebaza Eddie Kenzo kati mu 2012 awo nkola concert ku YMCA nyina records zinagazaawo essomero Damba concert wajukula munda mu ssomero awo ku basketball court jola YMCA Wandegeya okubaawo nenzigazaawo essomero abaana baakoma okusoma saawa 4 ne bagamba mujje muwagire munnammwe abo bembi nali tadde Aziza Zioni nali taddeko Dr. T nali taddeko David Lutalo kwaliko Eddie Kenzo then Eddie Kenzo ndoza kubona bayimbi nali contactinze ngoja ko muzeyi Dr. T yaliwe biseere ebi nenga bayimbi balala bonna nali contactinze ndoza Eddie yali esawe yali amu kubali waggulu ne David Lutalo ne baliko ebiseere ebi ekyaliwo demand yali awo nga bagala abantu baga Eddie Kenzo watajja Eddie Kenzo watajja tukusse sera balabanga mpana wana Eddie Kenzo bali bakubuusa ntolokwa bw'amaanyi ayinza obutajja kati Eddie Kenzo ankuba surprise angambo jofune jesa mafuta ga 6 mwaka w'emitwalo gyali oba 8 we yatuuka yasindika basewanga bukyali gravity omutujju najjirako abantu batandika okukinga bali mu big talent so Eddie Kenzo muyinako isobola nti ntera nnyo muyita Godfather wange concert yo yatuuka nampa nangamba benzi nkuwadde buwi tusasula dde 10 najjamu miliyoni nye mu mitwalo 8 nali sasula emitwalo kosa nali sasula emitwalo 7 nasasula mwaka mulamba mwaka gwali gusembayo gwa 2 mu concert eyo ekifo kyoto wakisasula kusome bakuwa buwi bampa buwi ebyuma principal yakoma kwocho mukasa nangamba ebyuma katubisasule babisasule nene bangamba yo come to the office I issue Eddie Kenzo is coming you don't want to riot here nenga master ja era banange muganda wa Eddie Kenzo yakolere chama kama akumpanga ze mayi omuntu bala musajja mu anakola biki so jambi muina ke kyafaye ekyo so natukane time ne baminga yayamba byayita kyabijjukira ne muisamu eggali awo mpola ku TikTok ona musajja wange so byebyo bitebya ne mu bayimbi bonna binatimba Eddie Kenzo yeyajja abate bajja ni David Lutalo tebajja alenga nalimba badde ko deposit tebajja daira ninga Kenzo yasituka najja daga nokugamba nti sente nazikulekera ngaatala bakikutte yes kuba abana nabasoloza zaali 15 kati sima 15 osoloza miliyoni 4 ntwalo nga 8 omwana aba ayingidde
ebiseera mwana abayi ekivulu kiggwa omukulu mulanga hasasobodde biki David Lutalo olomusanga wa era ku studio namusanga ku studio ndoza namuwako deposit yali wa mitwalo gali 3 ninga ngenda muongera endala awo ne walundiraze namusanza awo ku Majestic nanga ne agenda kujja naye ngenda okuba kasimu teyajja mala okusoma 213 aho ngenda mu kibiina Mudayas ngenda era ebiseera ebyo abali ensasage yali nzibu nnyo muganda office zali liddawo ebiseera ebyo kubanga zijukira waliwo ku office awo ekabuuswa awo bwe yava wate namala nderinga ku mbugo kati nze ne ku office ino saatuukangawo zinavanga wange batubuulira baasibwa nga tulisanga basi tuba tugisanze ne tugenda bwabanga busimu nti banange Black Benz basi genda kubeera wano okusawa bweziti mujje nze saatuuka nnyo okumanya wali na office mpozi ekirala nalinga ntambula n'omukulu yankubiranga bwansindi wa Mozart ne tugenda ku studio nobeera oliawo mukulu naye azze osimanyi na gy'abeera oba omukulu azze nga oyingira mu motoka nga mujjawo nga tulumba endongo yaseka baaba endongo yaseka era eyo gye nasinga okugukira ennyo okuyimba live band ekirala nali nvudde no mu church nga mmanyi okuba ennanga mmanyi ebivuga mmanyi okuba ennanga mmanyi okuba jazz so nakolanga nnyo at least olunga ebyensasula biri bityo manyize ntunulya nnyo ebyensasula ng'ozimba kaliya byonna byaliwo naye nga nali nfuna emitwalo 3 buli show nga nfuna emitwalo 3 ezo nze kunze kale zizigandi ze zaali zimala eziri awo naye ngamba okusiza ku level yalimu by'abaana ate nze nali nfunako nnyo abaana basinga atandikangako nga basooka funa abapukamye funa gumu kitundu kituufu nga nze nfuna 3 okubeera okulya okubeera n'opangisa luumu kati ng'ebiseera ebisinga awo bimanyi ebyendongo nti mutuuka time mutuuka awantu waliwo otuuka nga kirumu kyebiri kyokka olina okulya kitegeeza nti mu bufunzo oyinza obutafisaawo kati nga naye nga kyokola kiri kimu owegatta n'omuntu ne musula babiri walina omuyaga gwe nali negatta naye nga baba kyo wankola omuyaye nga sebonze bino byembeera eno nga nkyali ku sound check ng'osanga obuli yabukozeeko dda emikolo ate ono omuganda yaleese ekitwalo waliwo omwana gwe banyumiza musira by'okugenda eggulu bw'omwana yekyempiki nga ne banne bali mu luuma awo bawulira nga muyimbi nno wemakindi awo naye golooza beddako fekuva kati goyinza okuba oswala fekufa abaswala balinamu ensonyi abakuzibwa naye mulemula abayaayo abataswala banne nga bali wali naye ng'akaana ka mwana atwala embi oya negamba amwana nga balinalo kati abo osanga mu mmotoka abakulira ekyawo nga lwo bantu olwagwa mu mmotoka so endongo netambula bwetyo so yembeera bwetyo bwe yali njagala kubuuza ekibuuzo okwatagana otya ne mukyala David Lutalo kubanga notugambye watambulanga n'omukulu genda kuba ndongo mukwatagana mutya kati awo omukyala mpozi yaani omita Sharon Walukaga yes mukyala Sharon kati ebiseera ebyo bali bakama baffe mukyala wa David Lutalo Sharon bakama baffe nga naye nga nobasembera si kyangu bakama baffe naye okwatagana naye waliwo omukyala muyita Mama Afuswa Mama Afuswa biwe simu yankubira esimu naye nga sikikiriza nanga munange ndi wano eshano yagala muwandikira luyimba okakasa kamukoyogereko naye naye ngera ebiseera ebyo ng'oli mudayazi nga mwendi so kati nga njogera naye nga ndowooza byakusaaga njagala gundi okumpandikira oluyimba biki Mama Afuswa agenda okukubira essimu ng'omukyala ng'omumanyi mwali mwogeddeko naye oba nga tomumanyi nga tomusisinkanangako amazima gali nti nali simusisinkanangako lwaki oyabeeranga nesho ng'abeeranga nesho nga sho ye nga abeera mu kayumba naye ngaosobola olaba nti oli muka omukulu of course naye oba omulabyawo ebiseera ebisinga nti kati omukulu olusi tomwemanyiiza mukyala omukulu tomwemanyiiza naye nga mumanyi nti yooli naye nga si gamba nti atubeerako buli saa abeera mu kibiina tumulaba waliwo sho oba oluusi ne bajja nga sho bagenda olwedde kubanga ffe twasookangawo oluusi mu biseera ebisinga tuba tugenze mu ttuwa omukulu ng'ajja luvannyuma oluusi asobola okujja naye oba oluusi ekitegeera
Yes. Nenga ffe tuba ku stage nga tuyimba. Mama Fusa akubira essimu. Twalagala muwandikira oluyimba lwa. Jangu. Nganoza byakusaaga kati ate ebiseera ebyo bimanyi. Twakava campus kati ekyasinga okunewuunyisa kiri kimu. Olwayogera ebiganya ngamba nga masente mmeka. Amuga bamye bona okola mmeka. Ekitegeere anti anomulamulira. Kale katulabe naye ng'ojja kunkola oluyimba nja kukuwa ssente. Mami kale ne mami gwe zonna z'onooba ofunye. Emali ebyo byakusaaga ssente k'emitwalo 5 ku ssimu. Ka message. Ebiseera ebyo manye ndungu ofuna 3. Okitegeere bakuwadde akusuddemu ekyataano gwekubamu akafaananyi awo n'okukola yaawo kyodiyo ekyakabi. Kitegeere nga n'ataano genyini oyinza n'okulumbisa kividiyo ekiri simple. Ezaali nnyingi ebiseera ebyo. Kati munnange angambako omukulu mami yampedde ssente muwandiikire oluyimba naye muwandiikire ne mulaga ne message. Kati already oli mami. Nina okubeera omulambulukufu eri mukama wange. Ye yandeeta gwe najjira ku kibiina. Nze njogedde bibadde byakuti sirina mbeera yonna yakukuta. Era mugabe muzeeyi kino ne kino. Kyekiriwo. Bankubidde essimu ne ndowooza byakusaaga ne muzeeyi mami amperiza ssente emitwalo 5 ku ssimu. Muwandiikira oluyimba. Muwandiikira oluyimba. Bankubidde essimu ali Mama Fusa nga ndowooza byakusaaga. Zizi. Jukira. David Lutalo ye kennyini muwandiisi. Muwandiisi. Muyimbi ate muwandiisi. Naye omukyala ye yayagadde omuwandiisi amuwandiikira oluyimba. Gwogenda omugamba nti bampedeza ssente zino emitwalo 5. Nzimulaga ne message. Olwagira nga ngamba weebale kasito ngambyeko. Kyekigambo kijjukira bulungi. Weebale kasito okoze ki? Ongambyeko. Tangambye tomuwandiikira. Gwoba gwogenda maaso n'owandiika oba towandiika. Tangambye towandiika. Agambye weebale kasito ngambyeko. N'atambula n'agenda. Mpandiika kubanga aba taŋŋaanye. N'okunebaza nti weebale kasito ngambyeko. Tewali kyayongeddeko. Mpandiika oluyimba kuba n'essente ziba zampeereddwa. Manyi obuzibu bugenda ovaawo. Baaba. Kati mukwankana awo oluyimba wasigala ogenda mu maaso n'okuwandiika. Era naluwandiika n'empeereza ddemu. Nenjuliza Mafuswa muweereza gundi nenjuliza nenduba oluyimba lwawe. Oluyimba kati bwewamuwaddemu n'alusiima. Nalusiima ye n'alondayo studio gye yayagala n'agenda ne balurecording. N'ampeerezaako nti gundi jiwulire nayimbye nti mu kugenda mu studio tewaliiko kubanga abawandiisi bawandiikira ebiseera ebisinga nze ndaba nti baba wandikidde omuyimbi oluyimba ne mukulu voice ng'abeera okutuuka oluyimba bwe luggwa. Gwe twagendako mu studio wekyandibadde era kiba kituufu nnyo naye munnange saagenderako. Twalina mutuwa. Yes. Ate n'ekirala omuntu kati aludde mu ndongo aludde ali mu ndongo. Omukyala. Already producer amwinako access. Ode gye babeera ne bbaawe oluli nga bagenze mu studio. Baikola studio nyingi. So saakiteekako nnyo mbeera ne bampeerezaako gundi baŋŋaakadde gundi kawuliremu biki naye nkawuliramu nga bwe bakoze eki. Ngamba akayimba kalyoke kajja kukola. Awo mwakoma? Awo wetwakoma nsobola okugamba kubanga yakyaddako n'akola n'ambuuza wa vidiyo omulungi. Naye nga mugeziganye ne madamu. Ne muconnectinga ne Inexstar ebiseera ebyo n'amukolera vidiyo. Kati wemala mukola baaba awo obuzibu bwajjira. Kulunangamba yesebo Saabawandiisi w'eggwanga ogamba otya message David Lutalo. Ate munegwa awandiika ennyo ffe tukyayimba. Nze kuweereza aka message. Naye kati Saabawandiisi w'eggwanga ogamba otya. Weebale kuwandiika. Wamuddamu otya? Muganda wange message oli wakuweereza nga alinga akuniguka obuniguse. Ola alinga akukiina. Nibulabanga bujja ku ssimu tututu nesooka buddamu nga mbulabye. Awo obuzibu bwava.
obuzibu bwava bwensobola okugamba abantu obuzibu bwava byava kumuwandikira luyimba awo embeera nekyuka awo awona tabbo weeva kati ku kyalo twali bulo funa bu message obwo kati mwali bulo nga muli mutuwa mutuwa kati twakeranga ku makya saa 11:12 tugenda awalala kati mba ndi awo nga abazayi bansazeeko ku luumu biri byawedde dda sheewedde biki sawa nga 10:11 message nabufunye baye nga bajja bansalako muliko ne mukoowe abasooka bankuba be mwali nabo mu bandi bankuba banjako enamba z'amasimu biki simu zonna nga bazinjako nze nembako omugwe natomera ne muyita mu magulu era akyajjukiro namutomera baaba ko nalaba nga neetaasa bwetaasa nenziruka nga bo bawansonga ky'okukukuba naye nasaamanya banjako masimu ate akanduza nga basindise sekungulula tumba kati olwamala nga nkomawo saawa zaalinga nnyanga odde bagenze dda ku kyalo kyange zonna bazitungudde biki bikyazungula batugatutte ngenda ku mobile money nanyina enamba ya anti wange nga mugamba nfunye obuzibu eno biki naye weereza ku eno namba sente nveeyo nga mpeerezako emitwalo nga 3 nga nkomawo mu kibuga kati nali manyi nti omukulu abaako ssaawa nga 7 ku internet cafe nga abaako ssaawa nga 7-8 awo abaako teeka buli lunaku ati nagendako nga musangako nga mukama wange nze naye gwaweereza abantu ne bankuba bazze ne bankuba kuliko ne gundi abanejjeko n'amasimu biki nesitegedde ensonga omukulu mwezi bwe yanziramu aŋŋamba oleetya ssaabawandiisi ndowooza wawandiikira ddala ennyimba kati ye ali atya gwewandiikira ali atya muganda ali atya awo omujira onyumirwa muganda wange ebigambo bimanyi omuntu watukira ku conclusion bweti muganda wange saddayo awo nga ntandika kubanja Mary Bata nyimba zange ze nalina muwandikira mbadde mutuwa awo amawulire gaviirayo 2:14 awo nvaayo tandika kubanja Mary Bata nyimba zenamuwa nga naita oluyimba lukute lwenamuwa tansasula Mary Bata salute nga mubanja awo twagendera mawulire awo twagenda mawulire nga lumala okuba nga monge n'olala haga era bangumya bugumya awo nga tetunaba ku ebiseera ebyo Mary Bata yali ayimbira mu bandits yali mu Cream production mu Cream kati nga tetunaba genda eyo waliwo ebigambo ebyali byogerwa mu bantu eyo gye tubeera abantu boogera nga bagamba nti mu kuwandiika ennyimba tewakoma mu kuwandiika buwandiisi wabula wakwatamu omuko omukulu byogerwa era nze bwe nabadde ne ngamba naye bujjo kimuza nga nti Branick Benz ono mukwano gwange lwaki sigala nambulira ekituufu ddala ekyaliwo story wakuba nti tuba tulina okubanga tetuwaliwo ebintu bitasobola kwewala kubanga waliwo emboozi gye batasobola kwewala tate oluusi ogamba nti sijajjogerako biseera ebisinga abantu babaawo kye batafuna nti kwaba waliwo abantu abasigaza kitwa omuntu oli asigazayo ebyalina mu mutwe kusookera ddala ensonga ezo twazisootinga n'omukulu bwe namusobya yonna ne mwetondera era naye mpita muzeeyi Sebatta omukulu n'ansonyiwa esinako buzibu naye akuba nti tewaliwo kamera nti abantu abasinga nti kumanya nti babyakoma bo basigaza kiri ekibozibozi kyagenda mawulire so kati embeera yaliwo kati kambaze wali emabega katono mbadde ndi ku briefingamu ku nsonga eyo ensonga eyo bintu byayita nga byali bingi nomba omukazi mugamba namulumba awo nemunoonya ondeyononedde biki nfunirayo sente nange neeyiye ng'ojjako kumusinkana wano n'ebiri omusindikira ennyimba mwogerezeganya wali tomusisinkana ku wantu wonna nga mukoma kugezeganya ku ssimu naye simusinkana ku wantu wonna kati wano bibeerawo nomukubira essimu nali simukubira yalinga nkubira nze nali mulanyina mukubira lwaki ekitegeere ye nga nandika nti mukubye munjogera ebigambo kimala omuntu bwobeera nga olaba
ekyo kyali kukikutuuseko ng'oleba omuntu olina kyamugamba mutuufu alina okukubira nga alina kyagamba era abantu bangi nnyo nga bumukwese mutakwata wabula nga ye bw'aba akwetaaze ate yakubira kati embeera eyo ndamugamba ekyo emubuli ebyo babaddewo kwegamba ye mu mbeera talina nnyo kyeyali kwegamba like teyali positive atya nti teyanyamba ekitegeera kati nze nkizuula balina embeera nga bo ng'abantu bo balina embeera omwami n'omukyala ebyabwe eba obutakanya biki era byalingawo nedda emabega mu kibiina awo nga baali bafunye omuzibu wa myezi nga 6 nga byabwe tebirina na kubeerawo ebyange kati nze kye nakola nga nyina olumbe baali balita Charlotte nga gavumenti baali bamuta Charlotte gyali era kimanyi waba ayinza okulaba kati ebiseera ebyo nenkyusa oluyimba olwo olina girlfriend we Charlotte ate ono ye Sharoni kale nakola nze nkyusa oluyimba naye nga nyina aim yakumubooli kale yakutegula kufuna kasente obe nawo beeraawo kampange ekintu kyo ndabo bankola ki nfunayo kasente already njogedde tebanfuddeeko biki mugamba nyo the future oli musajja agenda okunteeka mu sente bikine kati mukyankalanye naye kuba nze nali manyi kati okuwandika olumba kundeetedde ebizibu agamba yangamba bikyawo kati nze ngolwimba nokyusa nteekako Sharon nkyusa bukyusa linnya nzirayo nvoisinga Sharon message esigaye emu naye nkyusa chorus Sharon muganda alina muwezo olwimba yakyamuka omukazi yakyamuka mujamwala mukuba milioni nyakola video muganda wange enfuna akasente awo nyoliza nakozako milioni 1.5 nyakola gundi kati nga sinatuwa kola video ebyaddala nange embeera eyo kyenakola nayitawo ne bannamawulire ne babaawo kuba nali nagenda kukola shoot ya kabi naye omanyi nti kale ebintu ebimu kale nganza omuntu byensobola okwejjusa nti kale ebintu ebimu betukola nti omuntu oba okyajja oli muyimbi mupya tuba tulina embeera ey'okuyayanira ettutumu tukola n'ebintu ebimu ebitakola nti nogaa kanne eripire ku muntu ndabe nga nfuna erinnya so embeera naye yalimu nga nange mbaza nze ndo nga ndowooza byakubaza nange njagala okola wenkulira erinnya ndesi baseeguyaawo abaddewo ku shoot bamukutte okitegeera kuba bamukwatawo ku shoot Seguya by the way n'omuwala yali mu video yali girlfriend wa girlfriend yali mu video kyekikwasa Seguya anti nali ndeka naye kola mawulire kola mawulire biki nyembi gundi otuba tukyali wano gundi ebintu bisima tubitwalanga byakusa ate biba olisi byabulabe kati omukulu wali awo nze nange leso bannamawulire wali basudiye nyimbi akayimba nga mpanyoli kumbe nange noonya hype mwana okitegeere sayina kigendero ogenda kunzaalira akabasa mukulu byonna yabira yagamba ndoza omyayo n'omwana enjoga gyajogo agenze wala ebintu byatuuka wala awo nabe yenna gw'owulira waava kati omukulu eki yakola naye akuba oluyimba nandikulese mu kyalo n'ateekamu embeera kati baseguyewo bayogeranga balifalikolese mu kyalo alukubira ggwe jasimenti yalukubira nze n'okusinzira ku message yalimu ku message baaluteeka ku nze kuba embozibozi bwe yakola ki bwe yali ino yaseguya nabo bali bakola amawulire batesi amawulire bo baliyewo nabo bakolanga kiri kye baalabye ne kino ne bakola eggulire ate eggulire abo si kwe kutaamuka nga eri ataamuka nandikulese mukyalo yono naye nkubulidde history wange bagamba nandikulese mukyalo wanja mukyalo nkubulidde ekitegeera kuba era nzaalibwa Kawempe ekitegeera fe tuzaalibwa muno mu kibuga era n'amaka gange era ogala nga zimbye mu kibuga so kati embeera bweti wekola ki bwebeera bakutte mu mba biki kati aliwo ekintu ekiralo kapitaani yanumba bamwita kapitaani Angel yanumba nangamba ki ekyakutuukako abatuwadde ssente tukuba amasasi biki milioni 15 lwaliwo abasirikale babadde gundi okuba amasasi biki lwaliwo gwayagalibwa mukazi we batyo bayogera sijja gamba nti
teeka nti ono yali akoze eki sijja kuba njogera nga bayogera tebagamba nti gundi okitegeera bagamba waliwo tebayogera linnya naye bagamba nti waliwo omusajja agamba nti omwagalira omukazi yatwadde bakuba amasasi era ngamba avuka abali bano omusajja lumbe nze era okuva olwo nabonerera nze newamuka musajja nze nemanya nti omuntu mufumbo saagala nakufuna namba yo mba saagala nakufuna namba yo tuddeyo eri wogambye nti nno weetonda kati ani ateekawo enteekateeka eyo gwe okusisinkana David mutule ku mmeeza emu nga ali wano naawe oli wali omukyala naye yaliwo ate yaliwo ne David mwami Sebato ogambye enteekateeka yazirimu wakati ani omulala yaliwo yazirimu naye tewaaliwo mulala tewaliwo mulala basatu mwekka waliwo abalaba n'aba studio abamu abaawo aba studio abamu abaaliwo avuka ba ku studio naye nga nze namulombanga nze so naye twasobola kwogera ku ssimu muweereza message muze njagala kwetondera nga nkulabye biki kubanga ebyaddala nti gundi yambulira ekyokukola Sebatta nambulira kyenyina okukola mu mbeera eyo so nange nenkola kininjamu ababbaga ekivubuka nenkola ensonga eyo kati nga bangana kamera bangana kamera so kati nengamba wange kase ekikulu nti si kyaki kikulu kwetondera ekikulu kumenyeka yali mukama wange kubanga okukolagana si kibi oba tuyinza obutaddamu okukolagana nga betwali naye obeerayo emisonga ezimu nga ekigambo ng'olina okumenyeka kati kyenjagala okubuuza nga weetonda ku lwakuwandiikira mukyala we luyimba nga weetonda ku lwaki muganda wange ekyalo kiri kimu ebyaddala ensonga eyali enkulu nti kapuresha kagende kaba nga kangi kati puresha okubeera akangi nga mu mbeera eriwo mu butuufu nga simanyi binyiizizza mukulu bingi okitegeera kati nze mukumwetonda mugamba ansonyiwo byonna bye nasibye n'ebisaaso bye okitegeera ekirala waliwo embeera weetuuka waliwo baddikaawo nga waliwo embeera weetuuka nga embeera gy'olimu nga amazima oba kyolina okukola kwetonda oba wakikola oba wasobya oba tewasobya ng'embeera engeri gyekutwala mu studio olina kwetonda kwasaga kyali kibaddekaawo ngaweetondera omuntu ebiseera ebisinga naye nga ebigambo bitano byakuvunaana kuliko bisatu oba nga kuliko kimu naye nga kusinziira mu mbeera yonna olina okugamba muki okitegeera olina kumenyeka yo mbeera simanyi abantu bali oba yali ebatuuseeko ng'olina okukola ki byewakola n'obyotaakola kati ng'onodda mu kunnyonnyola tolina wogenda kakasa era ngaoga wali ku live kati nga tosobola kunyonnyola muntu nakola ki nagamba nti okitegeera so kuba nange kyatuuka time nga nange mpulira nti aliwo otuuka nga naawe oyagala peace of mind ng'owuli oyagala emirembe so akoma kwekyo nenkuba n'oluyimba baluyita tuddiŋŋana era kuyitibwa dusakingako naye ndikuba nalo neetonda baluyita David Lutalo tuddiŋŋane David Lutalo twali banywanyi olumu wampanga ne kacayi akolumako kennumako stage wogivako nga njiddako ddala kiki ekyawula emikwano bakazi zino nsimbi nedda okuwola n'okwanzika nga womuwa olusitaza faabalinga mukimu lwaca lumu nga terina kwegombako bayogera bingi enkumu ti omukazi bawuta bawamu sibanenya munywanyi kunyiga ayogera byasanga teekamu okusiuka nze nebalekera mukama katonda guludula yatonda tebanganya nakwewozaako nanti ebyononese byebayagala tebaganya nakwewozaako waneeno mu mbeera yonna yaliwo omwami Sebatta abatuuzizza nga nsonyiwa reaction ye yali etya embeera ali bweti kati kangonyo manya bakogera mazima mwami Sebatta teyatutuuza nditutuule oba nalawo omuntu omukulu gwe ngenda okuyitamu okusisinkanya David Lutalo ne muyitamu nambuulya kyenyina okukola nensooka njogera naye ku ssimu nasooka nenumba naye David era message nzira okwasaagala nnyo ate
waliwo ebintu ebimu nga tayagala nnyo kibe nnyo mu mawulire then naye message nkyazirina then ne twogera ku ssimu nensooka netondera ku ssimu yasooka mbuuza ne Mukama yanyamba teyambulookinga teyanjigyako yafukumulira bigambo naye nga nnyina kwetonda bwetonzi gwe naye yagamba nti nkuwalana lwaki oyo noneeri gundi lwaki buli wamu ogenda oyogeraku lwaki oswaza famire yange biki nga Mukama wange nsaba kunsonyiwa muzeeyi era nsaba onzikirize nzize mu buntu era nkwetondere maaso ku maaso biki netuuka time ekikulu ekyaliwo kiri kimu baŋŋaana kamera kuba waliwo n'omuwala waliwo omuwala era yasooka okyogera kali awo abukedde akola ne bana ab'olugambo bagundi awo akagundi mweno programu akasalabe awo then omukyalo oyo ye yakirimu era neranga omusajja omukulu alredde ye talina buzibu okujja mwetondera naye tayagalawo kamera okosera nange nti tekyali lwakuba just nti ebyaffe oluusi bibeeramu nnyo embeera nti tubaamu ne bafaani so omukulu yakigaana bwati nenkola kiri ekyali ekyangu so naye nga reaction ye yali etya amugambye ensonyiwa byonna yakuddamu tanyina buzibu naye yaŋŋamba ebintu binaŋŋamba bisaaga kuddamu nnyo byogerako jja erinnya lyange mukamwako kola bibyo nange nkola ebyange sikulinaako buzibu naŋŋamba ekira mpozi ekirala lokoka nsajja walwali ajeregera naŋŋamba lokoka mukama wange era ndi mulokole naye nga mu mbeera eriwo nkyasa okugamba nti tuba tunoonya erinnya ebisinga bingi byetuyitamu waliwo oluusi kabuvubuka wabanga akuwaga n'okola bukozi fujjo katuinga omuntu asobola okukera n'alumba omuntu nga talina nsonga mu bino byonna okubeerawo byonna ebbanga kubanga ebbanga liyiseewo nga Sharon tewali kyali anyiza oba kukubesa mugamba nti oba kino oba kiri nga tewali Sharon ndowooza namubulokingira nawo kasa ebintu byatuuka ne bikyaka nnyo nga ate ogyo omusajja gwe ngulumba naye munene sookera ddala nga media zonna bonna bagundi bakyali bonna bakyaliibe nga bamuli mabega kwali omukulu yambuuziza ku live nanga bakitwayita press conference fetulitujja abakulu nabagezaako bayita naye nga buli omu ku issue eyo bali bakyesamba okitegeera ate nga already naawe okimanyi nti musajja oyo nti emusajja waba akutte ku bamawulire musajja bamufunyeemu nnyo abawamba awa ebivvulu kati nga music industry bino bikibirikireke muntu agenda okukomparingamu alaba nti okwetaaga nze naye ayovukosa aba yeetaaga oli kati nga zisiba nakukola ki tebasobola nakumpa budde nakwogera ekitegeera nga tebasobola kugira lwa nsonga ndowooza bamanyi nti obiba byaliko oli nga bamanyi nti nyinza ogenda nenkolakola sitoola ate oli nemunyiiza kati ne banyima audience mu mbeera eyo nentugumira naye nze ekikulu nti namwetondera era n'alaga nti ansonyi nagamba nti ansonyi kyesobola nnyo kugamba kakasa nti oba yansoba tiyanso ekisobola kigenda kuba omuntu agamba nkusonyi nagamba nogamba mpozi ekirala lokoka okitegeera sikulinaako buzibu kola bibyo naye nkola ebyo sikulinaako buzibu kati nze embeera egyo kitwakola ki twakomawo then twesanga kugundi nemusanga mubuuza tulina nnyo mboozi eri awo kubanga era omanyi nti muntu omwami mwafunye nnyo embeera nti ebiseera ebisinga batayagala nnyo osomayo oyinza n'okwogera ate n'omunyiiza oba n'okola statement kati osanga mubuuzaako bubuuza twesanga ku federation mubuuzaako bubuuza neneeyongerayo nange naye bampalaniraako bangi ababyongeramu abanyiigo basudi abakwasi b'ensawo oli naawulira nagako teyakalaba nogaba nna kitegeera naye nga embeera wekitu ekyali so bandiise bingi bye bandiisa bayongeramu kasupu nawe yalimba oluyimba ebyaddala nga owulira oluyimba muganda wange lukuba amaye musajja waba akutta omulamwa n'aguyiyaako agugusa kyeyimba omulamwa nga mutuufu oba kulaga ku muntu nga yono kiringa olabirativizu kiringa ola patience wezuku nga karakita gyazanya wazanya n'omusango anti omukyawo gamba nti omukazi wa mutima mubi nnyo omukyayira ddala naye omusanga mu mbeera za bulijjo so yembeera nti naye sisobola nnyo era siri wano nnyo kakasa bantu nyenze mbabulira perspective yange then ekirala nsobola okugaa nti abantu nti like nemwetondera from that day amanyi abantu kankuli mubango olina obuzibu ne muno nekyensobola bagamba osobola ogenda obuwulira
osobola okumenyeka kubanga okwetonda kulinamu ebintu bibiri okusookera ddala otoka ku mutima ekyokubiri okkakkanya ebyandibaddewo mu maaso so natuuka tayimu nga ndaba sijja genda nti mu mbeera eyo ng'ate nze nnyina okugonda kubanga oli oludde yaliko mukama wange kitegeeza nga era nze nnyina okukola ki okumenyeka nemenyeka ne muno okuba namenyeka saasigala kyekimu obulamu bulungi so ekiraga nti Katonda atunyonye emmeeme emenyese so wagala abali awo sijja temulowooza nti oba am not failure amange ozze ndi wange ndi ku kibuga tuli waka wennyini sipangisa mukama akoze obulungi eri obulamu bwange amiina so kamotoka weekali bali saagala byogera so bingi byotampa mu kaseera katono so oyinza okukola nolowooza nogaa sajja oyo yasiraana wali bagamba mbwosiraana omusajja akuyisaamu eggaali nakunywezaamu ati yandoga bannange mwanguye ebigambo nti Lutalo yakuloga abo ne bagamba David Lutalo yakuloga abana nga babyogera awo abana balina ebigambo ku social media bagala muka David yakuloga aba ne bagamba nti era gwe okuyimba biki ne mbaga bannange okuyimba David teyakuloga nze oba yandoga bateyandoga nze ndaba ndi okay ekintu mulamulamu kyensigaza ekimu kyensabirira kukeera lunaku nange nenkuba hiti fine enyimba nziwandiikidde abantu ine zikola hiti naye nange ekyahiti tosobola kikaka olw'ensonga mukama yamanya obudde bwakyo kubanga ennyimba nzirina am trying my level best naye David Lutalo si yagaba hiti mawe senga yabadde azigaba meka byeyandibadde aziwadde si yazigaba sige Katonda baye musajja mu perspective gye muyinako nedda nze naye mune Katonda yamayise ngenda okukola kyo kikuba kitegeera ekirala music yona ali expensive ndowooza olaba nti omuntu ayinza okwasifula alaba ennyimba nzikola nentekayo nesifulumiza kumukumu olusi bwe busobozi bwange naye ekikulu nti nyinanga nze ebirooto byange byola byenkoze obiraba nti amaka genyina muntu tagamba okitegeera so ate ndi kugundi kinya nampi ndi mu kibuga mwennyini ndi ku lusozi siri mu ntobazi nti bagenda kujja bansende kati waliwo ebintu ebimu muntu byandisabiridde mu bulamu nga okubituukako ng'oba obirina naye nga bina tosobola byowuninga in the same time but ku stages ez'enjawulo bojja kukola ki yabifuna so esaawa eno oluyimba olukulembedde sinkudi naye omusajja w'enkudi yatuuka juzi yamusondera n'obuyambi nga nowamusaza olukindo agenza biki bikyali nga bambalowooza feeriya naye omusajja alina oluyimba olw'ekisiru Katonda bwezaleka naye yanyiiga oluyimba olw'ekisiru lwefuza omwaka guno abayimba amagezi luganya okuvaawo twali lowoozeza ozambe agenda kujjawo oluyimba naye oluyimba olw'ekisiru lwefuza omwaka guno era kati omwaka guno lukkirize eri pazo engule mugimuwe agwetise simanyi kyemugenda engule mwagitonatona naye so kati engulaga nti Katonda so omusajja mumugyeko ebyo mwogera nze siri feeriya nyina famire nyina omukyala omulungi omukyala mukozi nange ndi musajja mukozi so Katonda waliwo byampaddeko kati then omanyi Katonda nga nkyali muvubuka byenkyasaba bingi kati kyensaba nawe olunaku lumu ngenda kukeera lunaku lumu nga nyina oluyimba banga nkubye ennyimba nga mutuufu nzaaliko ate nga kigenda beerawo tuddeyo wali ku Mary Butter owamu ennyimba zo wamuwandikira ennyimba zo ennyimba ne zikuba n'agana okusasula teyasasula nakatakuwanga sente zo teyampa naye ate Mary Butter nkwebaza ti omuntu omanyinza omusajja ayimba olima n'agamba ate awali obuzibu golabangawo omukisa mune Mary Butter fine yanziba naye ate mune wadde mukunziba ate nze kyankolera kitya nkiraba luvannyuma kubanga ekyakola amawulire ate nafuna bakiranti bangi abajja okubakolera nze by the way nze nagula emmotoka yange esooka nga nyina emyaka 25 naye okuva we bantu nakola amawulire awo netugira awo njijeyo obujulizi bwonna sajja oyo Jacob yanyambako n'ambasada ya Firebase Jacob oyo omutuuze mwana yanyambako omusajja yakuba emmundu ng'ali kubeera feya n'akuba n'agira ng'ayagala bwa feya n'ensaawo naye abantu nafuna abantu bangi mpandikira ennyimba nze natuuka time ng'ekitono nnyo ndowooza nkola miliyoni nga 4 a week okuwandiika pen kuwandikira abantu music nabeerako nze 216 ndowooza 216 17 nali nguze emmotoka yange esooka
eyagaya yajina zimotoka jina sotandikiramu naye nafuna bakira nti kugamba omuntu onzo kati ate naye nga ate ndaba osaba yanipadde sente wandibadde nnyo kikola mawulire naye wano obuyanzi banange nalina okwerwanako ofune justice naye mukwerwanako awo ate omusana gujjiramu nefune publicity naye yaguba natakuwa sente nga tolimba lwakola teyazimpa naye abantu nga bagumu nnyo mukyalo oyo mugumu naye aji mweyo aji yanyigira naye yategeera amazima kuba aji yategeera amazima ye yategeera amazima namuwuliza audio zone yali anyigidde alaba nkuba omuyimbi w'eggundi ye anyigira nankyawa naye we yategeera muwuliza ku voice notes biki byonna n'ategeera era yamala nampa ennyimba ze nawandiika endala nawandiikira bikyukakyuka do nambaziira nempandiika oluyimba lwa Juli Mulungi okikola otya then nempandika n'oluyimba lwa Kemisera omponyezza aji nampita erugowa nampa sente ssebo nampa ku sente ssebo ddala sente ziwerera ddala wanavaawo bana millions ali basatu nampa ddala kasente so kyekyo ekibeddewo naye ngaekiriwo nti endongo ebya ddala challenge nfunamu challenge nange ng'omuntu nti endongo yafuuka ya bbeeyi so okujjawo ekintu kiri abantu baloga banenze siri feria talabika nganze tebakulogangako toli feria nze tebinkwata sibiraba kyensobola okugamba abantu ekirala ndi Saalongo talogebwa ate tebakimanyi kiringa mayange linya bangi balimanyi tebalitegeera abo kati gwetaaga nagenda naye yasoogwa musambwa munono musambwa guba mu ngo musambwa mukulu so abayimbi mulekera okwekwa obulogo gye buli ene mune muwabeera ennyota y'omuntu nga togyepankirako so kati nze abantu tebandoga nzisina effect gye nfuna okitegeera amba ngamba olina mulogo ningamba nifuna nalogaddi so oba alogo bagamba alogo bataloga nze wamba sina effect zola kirumiriza kubana kusinzira kuba emyaka gye nina kubanga ntisi saawa eno ntingera kweza emyaka 3 wambanga ati singa ebintu byenkozeewo bino atulisi mu ndongo eno ng'ate sinze egamba nti nze omu ku bayimbi abalina ennyo ennyimba ezikubye ng'ate abamu tebabirina nze nebaza Katonda mpozi nekira nebaza Mukama tiyampa omukyalo omulungi nti wenafuna omukyala nakendeeza neeyisa gye nali neeyisa wakyusaamu era bannaye bavubuka mbagamba nnyo abayimbi nti muwase waliwo tendensi eno y'abayimbi tebaagala kuwasa nti wawasa bafaani bagenda muganda wange abasajja basatu bonna abadde baleadinga industry Chameleone Bobi Wine ne Bebe Cool bonna tubadde tumanyi bakyala baabwe ng'oli tumanyi Daniela ono tumanyi Gundi Ziwena ono tumanyi Babi naye bonna babadde baleadinga endongo so ate n'abalala abaddakawo Misaki na mukyala we Ronald Mayinja na mukyala we Jeffrey Lutaya Irene Amulina so simanyi kibozibozi zekiva wofuna omukazi olaba mu ndongo eno erina ebintu bibiri nze naye nza kuva dda nga njagala ekirooto naye njagala nnyo omukazi gwe njagala kwasa mukazi musawo kati labana Mukama ate wampa omukazi nga mulungi alina byenjagala ate nga musawo ate nga mugezi n'abikuwa n'amumpa kati nkyegamba nti abayimbi bano abayimbi olaba abayimbi balina chance zifuna abakazi abategerekeka abasobola batwala ku level endala just nti ne beezimba ebirowoozo biki naye abayimbi mugenda mufuna abakazi we batyo ne mubajooga temusiganga mweyisa kyekimu wafuna omukazi kendezaamu ku malala kyusaamu then ekirala okunywa nkuliza buli wamu wali gundi kulya mu kyalo okuba buli wamu kyalo okupakalasi eri wonna biki ekitegeera so okkiriza ekirala nti kati ebintu byannyambye nti ntuuse time nembanga sikyeyisanga benzooli so ekirala kyenjagala okugamba abantu bano omukazi gwe nnyina ewaka bamuyita Irene Nabasiri mwana wa Nvuma so sirina mukazi wa lutalo bonna mukazi wa lutalo eshamu wa lukaga njagala obategeeza mwe abantu mune abamu baba bakujjukiza so sibaako muka lutalo ekirala simuganzangako ku mukyala wa David Lutalo sibeerangako naye titwali tubaddeko naye naye baani abali batambuza ekibooziboozi ekyo bakitambuza okusinziira ku mbeera eyaliwo nti nange nakuba oluyimba kubanga omukulu sirowooza tayinza okukitambuza wadde nga ebyo byaliwo byonna okukyaba ogamba nti oli muwandiisi wa ggwanga biki byonna tosobola kitambuza okitegeera baani abali batambuza olugamba bannamawulire ekirala
ku luyimba luno kuba wedda oluyimba lwali lulungi nawaana nnyo nange wawaana nnyo muka David Lutalo nalwana nnyo oluyimba omanyi waliwo olukola oluyimba n'owaana lwakuba nti bajja bakola ennyimba ne bawaana ne gundi bwe yakolako oluyimba n'awaana ono eyayimba ne Chameleone Papa Sidi nga wana Danira naye kikulu nti lwakuba nti olwange mu mbeera gye nalwaniramu waliwo embeera olwedde emyunya egyagivudde mu kibiina so kati embeera gye nalwaniramu tinali nayo ntunulira nti kola linnya okitegeera mu mbeera eyo kati ate abantu nakyongerayo kati n'omukulu yakuba oluyimba ne bakompera ekitabuka bwaliko kati musajja mutuufu okitegeera nabikomperalinga ebiri naye nga ensonga si ye yali eyo so ekintu ekyo mukutu guno bongedde obitegeera nawe bali kujja kwanja nsonga mu mbeera eyo naye bino byaliwo so ekirala mpozi mbuuza birala naye nga kyensobola okugamba abantu byebyo ndowooza okusinga ddala ndowooza kyekyo okubadde kukiralifayinga okwongera okumanya ekituufu nakyo ekiriwo era kinsanyudde nnyo okuwulira nti no omukulu wamusinkana n'omwetondera physically wadde omusango ogulina wadde togulina okitegeera olw'embeera olaba nga kikulya omanyi ebintu bino ebyaffe olaba kankuli industry esobola okufrustratinga baba Wajuma omuntu basobola omukuba ekintu weewuunya n'ogenda nga kiki kino kati kiringa bino ebigenda maaso nambwayo n'essuuna zimanyi mazima naye byayingiramu amawulire okitegeera kiringa musajja wange ono naye gundi ono omukyala gwe yakyaye Bruno Betty kati omusajja abayo naga bannange wetuli tulyoke abagamba amutulage mulimba tufe tulyoke tuli bulungi mulimba so kaya ebintu byaffe bya industry bino bimanyi bane tetwamanyiire okwogerwako kubanga oluusi bye bitutunda bibezawo ne industry era nze omuyimbi bwakera ku makya n'ayomba n'agamba onjogerako otya era lwaki wanjogeddeko onjogerako otya bibitambuza industry bakwogereko ofuna gundi clarify kitegeera kubanga n'abayimbi bangi abamu bamanyi no byepangira ate mirundi emeka gye tubalumba nga twagala panga ebintu kitegeera so ninga bwe bulamu industry bwetu bwetambula bwe bityo so sayina kubuulirirwa biseera ebyo nali muto kavubuka nga mpaga nange nendowooza ngenda kuyitira awo nenkola efujjaawo nali nakola era nyongera okwetonda embeera eyo nagye nakola essaawa kati emyaka gigenze ndowooza emyaka nga 8 kuba ebintu byaliwo 2015 byaliwo 2015 ekyo kibuuzibuuzi emyaka giyiseewo gigenze nze nange obulamu ndi musajja kati nina famire okitegeera so kyekyo gwasogiza olabye ewaka so ebyo mwogera nti boy feria siri feria bamnange obaita feria sinza ajja omuntu ali feria tazimba nyumba omuntu azimba ennyumba yabeera successful byakolerera ate nga si buyumba so by the way omukyala waali abaana weebali ennyumba weeri emmotoka weeri obulamu butambula business obutonotono weebuli ng'abantu tetuba nnyo ku pressure naye nga ennyimba zo nkyafulumya nyinayo oluyimba lunakwandira DeAndre gye bayita searching gye Brand music ya video kweri era omukulu weebale nnyo obulimba banaye odusabula bede abayimbi bonna batandika musajja ono munoonyeeko omusajja namuwa oluyimba naye nagenda kugundi nga olwengenda okukebera kugundi eno song boost nga luwanise omutuufu nga gwasinga onda okulukuba emirundi 3 kwena so muganda nkwebaza weebale nnyo omutima ogwo bale kugattako tebakwonoona tebasobola mimbi ena yandikunoonyezaawo kubanga kola bulungi kola bulungi so nyina n'oluyimba lwa tuli momboze mu nsi yaffe tuli momboze kati nawakuba endulu bakuyambe kusiba teryajja tuli momboze sege oluyimba lunoonyeko lupya olulirete stika lulukwati sawa zino ku YouTube kweruli Branick Benz YouTube channel olufuna bulungi Branick Benz music industry bweri kale tweyanze ege bitusobodde okuyimyemu olwaleero kwembozi mu UG tukwebaza okuba nti osobola okutuwa akade naye nga kkiriza banafa ba Segvic Consult Stores and Travel okuvanga naku z'omwezi 20 omwezi ogw'omwenda 2022
mugenda kubeera Dubai nga mugenze kulambula emiliyoni 4 ennaku 4 emiliyoni 4 kiriza ogenda omulimu kugenda olambuleko bifo ebyenjawulo wa surprise mukyala wo kuba surprise omwami wo kuba surprise maama wo sister wo bro wo omutwaleko agendeko Dubai ku miliyoni 4 zokka kuliko air ticket kuliko visa kuliko okusulayo kulya kunywa paka okudda ku miliyoni 4 so kiriza otambulira banafa ba Segvic Consults tours and travel bajja ku Alwa Park Plaza zimwe bachita Alwa Park Plaza mu kibuga wakati awo kulira na park ya Alwa Park okulira na Alwa Park yes bali ku level 2 so bakubira ku namba y'essimu kwenda director oyogera naye ku kipande ekyo nga bwogiraba mukubira ku simu omugambe nti njagala kunnyonnyola oba njagala kukwetaba mu nteekateeka yogenda e Dubai ku miliyoni 4 zokka okulambula ebifo byonna ebyobulambuzi side awo kale Diamonds Primary School Buddo Kimbejja ly'essomero lyokka jjo twala omwana bamusomese bulungi kiriza omwana asomere ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan brand kankuleke akatalekeka mbozi bannange nze brand ambassador akumbucha yes akakala tujja kasasulya tofaayo nze brand ambassador akumbucha kati aliwo akabona kulaba ka trending kati akoluyimba akumbucha nze official brand ambassador makubiriza kyotovumanga kyotatestinzeeko era togananga tewesamba kyotatestinzeeko testi yako kukumbusha onompulira okawulira obuwomi akawulire kaffe kawano kakola bana baffe bawano Buganda kumbucha alcoholic drink so kageze kojja kawulya kalwasa nolwo kabayira lukumiruka nga bwenywera bwe balowooza ku muntu watandikirwako bayina ne brand kandi baloka brand kebakola ka flavor akalimu akayina muki akayinamu nga omwengo omuganda kalatene baka kalimu omwengo omuganda akasooka akakola baka brown ke bamodernizinga mu naye baba katabbo muganda wange kagezeeko n'owulira yes kale mutukirize tubaleke tujja kudda mutusisinkane nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa wano ku Segvic Consults Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukogera ku tickets ez'ennyonyi we are already upgraded so lokola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala ogenda for example abagala ogenda China abagala ogenda Canada abagala ogenda UK byonna tubikolako tukola ku bantu abagala ogenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala ogenda okusobola e China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala ogenda for safaris that is domestic safaris and international safaris domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda nga abagala ogenda ku Action Falls abagala ogenda ku Bwindi Infant Level ne wala yonna tubikolako then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai tusobola okubatwalako Bangkok tusobola okubatwalako e China ne wala wangi nnyo tusangibwa wano ku Alwa Park Plaza F2 643 ye room gy'oba onoonya z'ensonga ezo zikwasaganya Segvic Consults abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76 tulina ne Airtel 0701 28 19 76 then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segvicconsults.com. Thank you very much.